Tebamukuba emiggo yasigalanga ye Mukama. Nawe yajogebwa yasigalanga ye Mukama. Nawe yajogebwa yasigalanga ye Mukama. Tujjukire abanafu ab'ebaka betubadde nabo munsi muno nga balamu, emirimu emirungi egyo gye bakola betugiraba kugiba bijjukizo. Katugume olw'abanafu ab'ebaka tebazikirira naye bawummula. Tusuubire nti n'olunaku lulikya ne tusisinkana tubeere balamu. Katugume olw'abanafu ab'ebaka tebazikirira naye bawummula. Tusuubire nti n'olunaku lulikya ne tusisinkana n'ababawanguzi. Tujjugira ono Elishama waffe omwagalwa gwe twaliko naye munsi muno nga mulamu. Enyimba ze eddoboozi eddungi ebyawufu bwe tubiwulira biba bijjukizo. Katugume olw'abanafu ab'ebaka tebazikirira naye bawummula. Tusuubire nti n'olunaku lulikya ne tusisinkana tubeere balamu. Katugume olw'abanafu ab'ebaka tebazikirira naye bawummula. Tusuubire nti oluzukira bati ne tusisinkana n'ababawanguzi. So, kwata microphone bbiri, zikwata bbiri. Hello? N'abamu tebalabanga sereebu oluneneko bweti. Tuli bantu bangi naye tetwayagadde kujja n'abamuwendo munene olw'embeera y'obulwadde bwa COVID, ate nga ne maama akutya. Ekyokubiri n'ensonga nnyingiko mu ggwanga ezitambula n'emikolo mingi ne tutaagala ate koowoola kwakumpi na wala, naye nga tuli bannamukisa okubeera nga tuli wano. Nsaba erinnya lyange nze Sembusi Michael ow'Ekyengera era Director wa UG20 Entertainment, abazannyi b'ebina Uganda n'okuyimba. Nsaba maama atubuuzeeko era atwaniriza mu maka gano. Bassebo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubalaba mu maka gaffe wano olwaleero nga 22 August. Twebaza Katonda olwa mukwano gwaffe Elly we yawummula, naye nga twebaza nti yawummula nga agenze mu ggulu kubanga yafa akkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Kale ekyo kituwadde essuubi n'essanyu okulaba nga bannaffe bazze okutubuuzaako, naye nga bazze twebaza bwebaza obulamu bwa mukwano gwaffe. Era twebaza Katonda atukumidde wano emyaka gino gyonna 18 kasookedde ng'awummula agenda mu ggulu. Twebaza Yesu atukuumye bulungi, atulabiridde bulungi mu byonna tetulina kyetujjuze okutuuka kaakano. Kale twagala nnyo okumwebaza Katonda, ate era ne twebaza Katonda n'olwa bannaffe abajja okutulaba nga bajjukira Elly olwa byonna bye yakola. Bannaffe tusabise nnyo okubalaba, webale nnyo okujja okutulaba n'okutubuuzaako, era n'olulala mukolenga bwe mutyo. Mukama yeebazibwe n'okujja kwammwe. Bwetyo nno maama tukwebaza era tukakasa nti taata akyali ku lugendo. Tukakasa nti gyali era naye kino kye tuliko musanyufu okulaba nga ajjukirwa. Waliwo akayimba akanyumira ennyo katono nnyo kemanyiiko naye nga kamakulu nnyo. Mu nsi eno okozemu ki kuba entyo givaamu, olwo nno lijjukirwako ki bw'obanga ovuddemu abange, oba kulya buli kunywa bunywi, mu nsi muno temuli kya muwendo, n'okunzijjukira olw'amabanja bikolera. Twebaza Katonda olw'akadde kano, mbeebaza bannaffe basobodde okujja
sisobola kumenya omu ku omu naye twebaza byonna, twebaza media etuwadde akadde kano okusobola okutukavalinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kino tugenda kuba tukikola buli mwaka nga tukyongeramu ebirungo byonna. Basaba ne bannyabo tugenda kudda agati I'm sorry. N'olwekyo yali omuntu omwetowaze ate ayagala abantu n'okusinga ennyo yali ayagala nnyo abaana abato. Ekyo nakyo nakimuyigirako nnyo. Ate nga waka teyeekuluntaza nga si oli gwe mulaba ku stage. Bwadde awaka abeera mwami, ayitibwa omwami, taata w'abaana, ayagala nnyo abaana be. Era n'ekikulu ennyo ku visitation ye mwami Wamala yagendanga okulaba abaana be. Nti n'abeera n'obuvunaanyizibwa mu ggwanga, ne bamumanya ne basiima ennyimba ze ne byonna bye yakola kubanga yali civil servant mu Uganda Television. N'akolerayo ebbanga nga director of programs, n'avaayo n'awummula, retired civil servant, n'abeera waka. Ate okuyimba, it is a talent to him. So sigamba nti yali akikola ng'omulimu okufunamu ssente. Era okuyimba kwe kwali kwagala abantu okunyumirwa, so ate era n'okubayigiriza. So siga nti yali akolerera nnyo ssente. Yali muntu eyali omukkufu w'obulamu bwe na kiki kye yalina nga kimumala. Ono twebaza Katonda atukuumiddewo, munnaffe nga taliiwo emyaka gino 18. Yesu atukuumye bulungi kubanga nze neebaza Katonda. Nze nalokka mwaka gw'87 ennaku z'omwezi nga 8 mu kkanisa yaffe y'emugongo, naye okuva ku lunaku olwo kati emyaka 35 Katonda abadde mwesigwa gy'eri. Ate ndowooza yanziruukirira n'amanya nti omwami wange aligenda mangu, n'olwekyo ankuumye bulungi, sirina kwejjusa, tumalibwa, atumalamu buli kintu kyonna. Ffe tetusaba, nze siri namwandu asaba, ate nga neebaza Katonda nti ndi namwandu emisana n'ekiro kubanga Yesu ye mwami atulabirira mu byonna bye twetaaga eby'omubiri n'eby'omwoyo. Kale olw'okulokoka Katonda ankoze bulungi era kwe kundaba nga ndabika bulungi. Ekisa kya Katonda. Ndowooza twongerezeeko awo. Abantu abamu bwe bafiirwako abaami baabwe baba badde abovunaanyizibwa mu famire, ebitongole ebimu ne gavumenti oba n'abantu sikinnoomu baba bataataaganyizza ku ttaka n'okubagoba bwe babeera. Ensonga eyo togifunyeeko nga omukyala? Nze sigifunyeeko ng'omukyala kubanga wano ffe twagulawo eka yaffe kwe tubadde nga tetuwali ayinza kutuggyawo kubanga tulina obwannannyini, ate n'abaana buli omu alina ebibye. Tewali ayinza kugamba kujja nti ate jangu nti maama vaawo kati ndage kubanga wano wange Katonda wankuumye era ng'ekyo nneebaza Katonda olw'okutukuumira wano n'obumu mu famire. Tulina obumu mu famire, obulusi meega ekitasangika walala, naye kyetwebaza Katonda lwa kisa kye nakwagala kwe. Ebyobugagga bye yaleka ng'ennyimba besikale nga famire muzifunyeemu? Ennyimba ezo tetuzifunyeemu. Ekigendererwa kye nnyo yagamba nti kyayagala abantu bagende nga buli kiseera baziwuliriza nga bazaagala, n'abaana abato nga bakula nga bawulira nti oyo ani nti yali Elly Wamala, so si okufunamu nnyo ssente. Ebiseera ebisinga abamu baziddamu basooka basaba. Abo abaziddamu basooka kusaba. Kakati oli n'amuwa olukusa, ne bamuwa olukusa then n'alyoka ayimba, naye nga okuddamu kwabwe tetugenderera ssente wabula twagala mwami Wamala ayongere okuba nga akyamanyibwa. Twalengerako emabega akawa nga abamu bazzemu ennyimba nga tebasoose natuukirira famire. Baakikola ndowooza olw'obutamanya, naye nga ffe bwe tuli bantu ba Katonda twabasonyiwa kubanga ekyaffe si kyakwagala nnyo ssente. Ekikulu kyakujja ne tutegeeragana ne tukkiriza n'oyimba nga bwolaba, so long as nti oyimba nga naye bwe yali badde ayagala oluyimba lwe luyingi. So asooka bba waamu ne mumanya nti Katonda tumuleke oba nze ebyokuyimba munnange nno sibigendamu nnyo, naye bali ababikolako. Anti waliwo okuba oli nga ayagala odduddamu naye nga tamanyi kuyimba. Kati bo bali abo ababikolako
abo babimpozi bebawuliriza naye nga nze nze mune kati bwonojja wano mugerwa naakugamba ntya kubanja abazizeemu olina gwogamba nti ono ye yaluddiramu ddala bulungi ng'omugenzi. Era kati baana bange mbagambe ntya waliwo bwe baweza emyaka 10 abo be baawa abaddamu nalaba bayimba bulungi ate ne last Saturday naliko ku mbaga emu nga waliwo erinnya saalikwata naye nga nnyimba bazikubamu adungu ebivuga byaffe ebyekinnansi ngomaŋŋanda adungu nga kwegamba engeri gye bazikubamu accompaniment nga si biki naye nga bazikuba bulungi nnyo era nembewunyawubula nti unfortunately saababuuza linnya lyabwe nali ku mbaga and they played for about 10 songs nga baddamu naye nga bazikola bulungi. Wali wejjusizaako wali otuuseko mu mbeera eyejjusa eyejjusa kuki kuva wafiirwa okukola ewafiirwa